enze wa namba 2 tubeere benkanya mu bisanja kikulu nnyo ekyo. Ennaku z'olyazaamanya mukyala wo jja ziriwa nga bakwata mu mirimu gyo osasule. Naam, muteekeewo enteekateeka ku bakyala bammwe. Omukyala bw'oba omuleese talina kuba nti muddu. Siraamu bwagonze enkola eyo okubeera nti Allah baakuwadde ku riziki muteerewo omukozi ku byengoye, kusiimula nnyumba. Abakyala bakoowa nabo bantu. Era lumu ojja osibeko awaka weetabeko mu mirimu egyo nga live ogikuttemu ogenda kulaba. Siimule ennyumba nga bw'oyagala esiimulwe, omalirize ogwe mu bbaafu, omale okuzooza ogende oyoze ebintu, maze okubyoza ogende mu kinaabiro ne toyireti bikuute bisiimule bitereeze, oveeyo ogenda okuwulira nga noga nti omwana Adamu bw'ati bw'abeera. Ate nodda ng'oyagala mulumbe nnamboole n'obukoowu bwobwo, toyagala excuse yonna. Isiraamu ne mugana nedda, beera rahim, kubanga laavu ezannyawo paati bbiri, al mawadda wa rahma, laavu n'okusaasirigana. Laavu mwagale, naam, abeewaabwe ebyo baali tebasobola mumukolera bimukolere, mwe mugwa laavu. Abeewaabwe tewali yalasobola kuloola, gwe muloolere. Temukyamanyina kuloola, so nga okuloola kuli halaali ni mukyalawo. Tudda waka loola mwawo ku nsonga y'omugole. Naam, bakulabe nga wenna olinga otulogo tutwala ogende wallahi amalaavu gaalina gasusse. Kategeddaako mwana abandi mulaga omukwano. Ne kati okuva lwali ku mbaga toddangayo kuloola ng'ate omuyina awaka. Kati oloola ddi? Mukwateko mu ngalo ng'omubuuzaako okomyewo, kuba engalo ze ziri halaali, ate buli lwozikwatamu muyiwa amazambi. Muyiwa amazambi. Kategedde soloolamu kikkirizibwa, shariya ekuta. Mukwateko mu bugalo, muwe haaga, peeke, mukiisingeko. Ebyo byonna shariya ekuta. Nyinza okusingana omusajja okuva lewasa omugole tamukiisingangako, tamuwa haaga, bupeeke mme. Kati ebyo sunna ozirese ng'ate otugamba oli musunni ali ku nkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekikwawuza mu mmere, bakuteererya emmere naye bamuteere no kiki? Kola ya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okulira ku sowaani emo nga bw'ogira n'oliisaako munno naye n'akuliisaako emmere ye bampa omunnyo. Bw'abanga kilo si nnyingi mulereeko. Kibe guli waliwo ezisukka nogana wallahi ninga ali ku azaabu nga kilo gwe wazeereetera nogana wallahi nja zisitula lazima. Kategeddaako mulereeko, muweekeko. Sunna nayo nnungi, kunaabako naye bajjukira waliwo tuteetuuka mu kwekuuta. Musazeewo okubeera nti muli make mu lujjaawo n'emmanju, mukikole. Sunna nkulu era osinga n'omusalafu ng'omukyala alima bibye n'omwami alima bibye. Olunaku omukyala lwanaabeera olubuto, jjukira aba takyasobola kwesaawa, takyasobola kusaawako mu lujjaawo n'emmanju, asaakaatira n'alumba eddwaliro, n'asinganayo bannaffe abali ku ddute nga baleluuya. N'asooka atunulayo n'afa enseko, n'ayita munne, gy'olabe hajjati wa munnaffe. Era ate ono yasaakaatidde n'asukka. By the way, ayina bba mukubire ku bba tulabe, kubire bba. Haji, mukyala wo tumwadimiti nze wano ne tukwetaaga. Nojjaawo nange oli mu smart tukali nga bafa enseko agane. Tugaba sekaki nga bakusunga okubeera nti enkola bwetyo eyinza etya okubukaana mu makaago nga wooli. Bamala namubuuza simanyi abeera safaari. Abeerawo, abeerawo. So ezo zonna sunna bwe tuzisuula bye bigenda okujja. Abasawo nabo batamu okukwata ku muntu ng'asaakaatidde, bakitamwa. Kwagala omuntu nga muyonjo, ate nga Busiraamu kye bukubiriza. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti erina kuba wiiki ku Jumaawo nti mwesaawe, masulubu tugakendeeze, tukwateko eno neeno khalas, enjala ziveeko, naaba olunaaba lw'ejjuma. Okutuuka ku jjuma kebera enjala ziri zitya, kebera muwayise. Olaba enkola y'Obusiraamu ne buli lwogita gonoganze ndi byange geno kakananga omukyala akuswaziza
bitegereka tubeere abasalafu mu nkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallama eri bakyala baffe n'eri abaana baffe. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali musaasizi eri abaana, yali mukwata mpola eri abaana. La ilaha illallah. Omwana w'omusimba otya empino saako n'ebikonde n'osamba. Maama n'abuuza omwana wange, amawulire ge mpulidde ku ssomero nga si malungi, oyo n'agenda n'etteke. Gamba gwe tonatuuka na kuwasa, okyalimu olwawangiyu. Batteke zino ez'omu bbanga genda gye bazirwanira. Alemba kuba mwannyina wa mukyalo oyo. Nkuyungulira baganda bange nga basatu ne tukuyitanga abasaaga, tukuggalira muko. Bino byabaddewo nti mwannyinaffe wamukubye etteke. Walabe nga tteke ye musaana mukyala we gwe wasiima mu bangi. Kati tteke bamukwata wabi. Nga nduumira baganda bange tusooke tumugabane. Ogenda okuvaawo nga joint siwetaaga ddwaliro, boddangayo n'omukwatako. Ate tumugamba nti tomukwatako, gezaako omukwateko nti omugoba olabe ekiddako. Ezo famire gye ziri jamaani, ng'omuko waakwatira ku mwana w'abandi n'agiraba tiimu esituka, ate bamugamba nti alina okusigala ng'afumba. Nomugamba nti ate waakendereza kameeza oba ebibadde bitambula tutegeeze. Olwo amaka mugawambye. Enkola yeetaagisa ng'abantu abamu beetaaga okuddako ku mibiri. Mwannyinaffe omukubira ki? Nsonga ki emukubye? Okubuuza nti omwana wange lwaki akubiddwa ne eardrum neyonooneka nga olw'okuba naawe oba weetaaga kukwata mutomanyi kye bayita mubiri nga naawe tukukanika. Tugenda okukuleka nga wenna olungudde ng'ofunye obummonde, gendako mu ddwaliro bakubuuze haja ate wabadde ki? Kati gw'omanyi ansa. Kalegereka wogendera ku poliisi nga naffe tuzuukusa guno. By'omukyala nakuba n'omwana eardrum toyinza biteekayo. Era oguma bugumire w'ejjanjaba n'ogamba sina mbirambulula kangumire ebisago, Mungu yangeredde. Nekweddako mu mutima ono omwana wuwo. Allah yagenda kukendeera ekyafumbirwe. Bibana bawulira nga bwe yagenda n'afumbirwa ewa kitawe tayagala kumanya. Kategeddaako omwana n'atuuka okuteeka kitawe mu blacklist. Ne babawo ensonga yonna buli lwamukubira essimu yo tebaako, ate endaganga alabika yanzigalira oba kiki. N'atuuka kutuma ababaka bagendeyo. Ayina obukyayi bwe yaleeta ku mutima gwo, bwe wateeka ku mutima gwe mpaka tagenda kukuleka. Kumwana gw'okuba mukulu dirwe tukuba kyetaagisa waliwo ekiteetaagisa. Ensonga gye mbagaye nti shariya etula ku mmeeza ne babuuza abbye jangu ne bamuteeka wano. Lwaki obbi? Ateekwa okweyogerako. Nina abaana 6, siina mulimu, badde mbanoonyeza kyakulya, baasuze ennaku 3. Ng'otemakoyo mukono bagamba nedda, mukwate mu baitul maal, mukwate zaka, genda ofune ekyokukola. Mitwalo 2. Olwo bwali buze 10 olijjayo ekisonga omuggyako mutwe. Kabonero akalaga obwavu n'obukopi n'obutaba na ddiini obadde otubuzaabuza nti ogiina. Kibula Allah subhanahu wa ta'ala